Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaliro njagala tutunuulire eddagala eryo liyitibwa ebbombo. Ebbombo lirina erinnya eryokubiri lye mutera ennyo okumbuuza, liyitibwa olujjula. Lwerwo lwe bayita olujjula. Mutera nnyo okumbuuza erinnya eryo lye bayita ebbombo ate era lye bayita olujjula. Olujjula lwerwo. Njagala tutunuulire eddagala eryo. Eddagala lino ebbombo oba olujjula luyambira ddala ku ndwadde ez'enjawulo. Osobola oddukozesa bulungi nnyo, osobola okwejjanjaba ng'okozesa ebbombo eryo. Ate ekintu ekirala, ebbombo oba olujjula lyerimu eddagala erikyasinze okubeera nga tulisemberedde nnyo wano mu Buganda, oba nga lya mugaso nnyo 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 kuba likozesebwa mu by'enjawulo, lijjanjaba, tulijjanjabisa. N'olwekyo buli muntu yenna mu byalo eyo ng'alina olusuku kiba kizibu obutasangamu bbombo eryo oba olujjula olwo. Ebbombo liranda bulungi nnyo, liba n'ako akakwata ne liranda ne ligenda ddala. Bw'oba olitadde nga liranda ligenda waggulu era ligendayo. Bw'oba olirese n'otalikwatako lijja kulandira wansi. Ebiseera ebisinga ebbombo eryo era olirandira wansi, bw'oba ogenda kulinoga oba olina okwegendereza olw'ensonga lisaako ekibala. Ekibala ekyo emisota gyagala nnyo ekibala ekyo era abasinga bagiyita mmere ya musota. Ebbombo lisaako ekibala naye kiriibwa nnyo emisota, n'olwekyo bw'olisanga ewantu tomala gabama, beera nga weegendereza. Naddala ng'oliraba lingi lyanjadde, beera nga weegendereza olw'ensonga nti mubeeramu nnyo emisota. Naddala obusota obwo obutontono obutoototo bubeeramu nnyo nga bunoonya ekyokulya. Ekyo kitera okubeera ku bbombo okwo. Ebbombo lirina amakulu, lirina omugaso wano mu Buganda. Ekisookera ddala mukimanyi bulungi nnyo, omuntu yenna singa abeera azadde abalongo, Mukama Katonda n'akuwa abalongo, abalongo abo singa obeera osazeewo bayisa mu buwangwa, ebbombo eryo kkulu nnyo, lyerimu eddagala liteekebwa mu bibbo by'abalongo ng'abaana baakazaalibwa paka kutuuka kubaalula. Ebbombo eryo likozesebwa nnyo nnyo nnyo. N'ekirala era likozesebwa nnyo mu mikolo egy'enjawulo wano mu Buganda. Lowooza mutera nnyo okulaba abantu abatera oddyesiba nga bazina, lyeryo libatera okwesiba. N'ekirala ebbombo lino lijjanjaba endwadde mu bantu bulungi nnyo. Ekisookera ddala ng'obadde olina omusujja nga gubadde gukulumbye, ofuna ebbombo eryo lyennyini ly'olaba ebikoola, n'ogattamu n'evvu, n'oteekamu amazzi, n'oliyenga ng'ogasseemu evvu, n'oyenga ebikoola by'ebbombo. Omala obbiyenga n'obeera ng'onywako mpolampola. Omanyi ennaku zino basooka bisengejja nga bamaze obbiyenga, naye ffe mu kyalo baabituyengeranga nga tewali kusengejja. Ofuwako bufuuyi katono n'okotomera amazzi ago oba eddagala eryo. Ebbombo n'evvu birungi nnyo mu kujjanjaba omusujja. Obulwadde obulala, ekifuba, ebbombo eryo lijjanjaba bulungi nnyo ekifuba. Okola otya? Ofuna ebikoola ebyo by'olaba n'obiyenga mu kikopo era n'ogattamu ne ku vvu, n'onyigiramuko n'amazzi g'enniimu oba juyisi w'enniimu. Beera ng'onywako, ekifuba kijja kuba kikkakkana bulungi nnyo. Ebbombo ddagala nnyo ku kifuba era ku ggwe ow'ekifuba osobola oddifumbako. Ofuna ebikoola by'ebbombo n'obiteeka mu kaseffuliya, n'oteekamu otuzi, n'oteeka ku kyoto, n'otokosa. Bwe limala okujja n'oteeka wansi, amazzi ago ne gaba nga agawolaawolamu bulungi, era n'ofuna enniimu n'ogikamulira mu ddagala eryo ly'oba ogenda okunywa, n'obeera ng'onywako. Ekifuba kijja kuba kikkakkana bulungi nnyo. Ojja kutereera ebbombo kkulu nnyo ku nsonga y'ekifuba. N'ekirala, ebbombo eryo mukimanyi bulungi nnyo okummwa abantu abatawanyizibwa akasu. Mulimu abavubuka abawunya akasu n'abatali bavubuka n'abantu abakulu. Eddagala ery'ebbombo ddungi nnyo mu kulwanyisa akasu ako. Ebbombo obeera olifunye, liteeke mu bbaafu, gattamu n'eddagala lino, ofune kafumbo omunene naye omuteeke mu bbaafu eyo, ofune akalaaza nako kateekemu mu bbaafu eyo, ofune omululuuza nagwo guteekemu mu bbaafu eyo, ofune ne makaayi naye omuteeke mu bbaafu. Eddagala eryo liyenge bulungi,
liyenga omala odiyenga funawo dda beera ng'onaaba omubiri gwonna naye singa nnyo kunaaba mu bifo ebyo bivaamu akasu nga mu nkwawa wansi mu mbataanya mu abaana abawala ng'ovubuka ddagala eryo kkulu nnyo olinaaba wenna n'onaaba mu mbataanya wansi mu nkwawa ng'okuutayo bulungi nnyo akasu kajja kuvaako. Ekirala ng'obadde olina amabwa ku mimiro, emimiro gitera okufuna amabwa munda nga kweganga n'owoomera amalusu owulira gakkola bubi gakkosa eddagala lino ery'ebbombo kkulu nnyo mu kujjanjaba amabwa ago agali ku mumiro. Ofuna ebikola by'ebbombo bulungi nnyo n'ofuna n'omwetango n'ofuna akakopo n'oteekamu eddagala eryo ebbombo wamu n'omwetango n'oyenga osobola okuteekamukko ne kutunnyu otutonotono n'oyenga bulungi nnyo omala obbiyenga osobola obbisengejjako beera ng'onywako mpolampola ofuna akajiiko n'obeera ng'onywako n'akajiiko mpolampola buli woomira eddagala eryo ne liyita wali ku mumiro wali amabwa ago gajja kuba gawona bulungi nnyo. Ebbombo wamu n'omwetango kkulu nnyo ku mabwa ago agatera okukwata ku mumiro beera ng'olikozesa ojja kutereera gw'alina obuzibu obwo. Ebbombo lino ddungi nnyo ku gwe omuntu gwe babeera basibye ne bakusiba mu kkomera n'ovaayo si kirungi kubeera ng'oyinaayina nga tonaabye ku ddagala eryo. Ekyamazima bw'otanaaba ddagala nga wakava mu kkomera kijja kuba kyangu okuddayo mu kkomera. Buli konna akanaabaawo era nga baddamu bakwata ggwe, buli akabaawo nga naawe okabaamu. N'olwekyo bw'obeera waakava mu kkomera nga bakutadde nga tonnayingira mu nnyumba tonnakola kintu kirala kyonna, sooka onoonye ebbombo oteeke mu bbaafu oba balikunoonyeze, ogatteko omwetango, ogatteko n'ennamirembe, ogatteko n'akambula, biyengere wamu. Funawo dda ebbali obeere ng'onaaba eddagala eryo nga waakava mu kkomera osobole okweggyako ebisiraani, ebikwa, ebintuntu ebyo ebitali birungi by'obeera ovudde nabyo mu kkomera. Ekyo nkibabuulira gwe wenna gwe basibye oba gwe basibyeko nga tonnakola kintu kyonna, sooka onaabe eddagala eryo. N'ekisembayo ebbombo lino mukimanyi bulungi nnyo ng'obadde okola ebyogero oba ebyogo, eddagala lino ebbombo oba osaanidde odditeekamu. Mu kyogero ky'omwana omuto ebbombo obeera olina odditeekamu, mu kyogo ky'abantu abakulu ebbombo olina odditeekamu. N'olwekyo ebbombo ddagala nnyo mu ngeri yonna. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola vidiyo yaffe eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.